ensonga y'okubeera mu maaso eri mu buyonjo bw'omwoyo n'okuyigiriza abakulima bw'otwala. Bwetwogirira hasawo zineno ne tata Zuzu oba mwite Bebe Cool naye ayingidde mu lutalo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'abo abeeyita bakatonda oba ba assistant gods ab'obusiraamu. Video yonna ngikuletedde mu maaso awo kye bamukoze abaana ba National Unity Platform kyemmanyi tali kiddire. No video omwana wa National Unity Platform badde nsaba ogimpera obudde wanga mulimu bingi ebyokwiga naye nga tetunagendayo mbadde nsaba okampeleka like kamera kasotambula katukirawo bonna banjagadde okumanya kweno information naddala abo abeetolodde eggwanga lyaffe Uganda nabo abali mu Uganda. Olunaku olwaleero nga bwenkugambye omukulu oyo amanyikiddwa nga Bebe Cool wabaddewo birthday ya mukyala we Zuena naye birthday yaganya okubeera nga etrendingako ye birthday ya Zuena ngitagireetera batya okutrendinga kwe kulumba omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi asobodde kubanga mulingirira ddala. Mujjukira bulungi tino ono ye ayina reputation embi eri obusiraamu. Mujjukira bulungi tino ye yasobola okuleeta information okugamba nti no ye alsazi zimuluma sawa 8 atasobola kusiiba atawo nyini ne wayitawo naku bbiri ne bamusanga ku poco joint nga atudde ne Zuena awo nyini ebigambo byali bingi nnyo ne videos zonna za saturating bamukuba ne ku paper ebiseera byedda ndowooza abaliwo omukola ki amuso okubanga mujjukira bulungi naddala Mariam walire Saudi Arabia yambulidde neno story kwe kunange kwe kuvaayo ne mbabuulira njagala ombere fere kino mbulire is Bebe Cool the right person okuvayo na criticizing Bobi Wine oba nedda mu comment section nawo biranga ombulira sokola be video. Ensonga y'okubeera mu maaso eri mu buyonjo bw'omwoyo n'okuyigiriza abakulima bw'otwala. Nze bwe nali kitutte nti nno bw'onyimirira mu maaso mu masikati n'oyimirira ku lunyiriro lw'ekuba maseeka oli muyonjo mwaba maseeka mu mubiri ne mu mwoyo mu nsonga y'okugenda ku kusawo. Baffe Abayisiraamu tuli very intentive bwe tuba tusaba Allah mu mwoyo gyaffe temubeeramu njagala mmotoka temubeeramu njagala bululu bano babumpe kino intention ebeera yakwebaza oba kusaba ani Allah. So yensonga lwaki batangira abantu abangi obutabeera nnyo ki mu maaso. So nze mmanyi nti yabadde nsobi lwa nsonga nti really eddiini yaffe tugiwa ekitiibwa naye tetugambye nti no tebajja muki mu muzigiti oba tebatwegatta kuba tulina obbaaga z'obusiraamu naye ku layini y'omumaaso eyo ebeere ng'oli shuwa nti mukomole kyekisooka. Ebya Bebe Cool nga tuwitadde ku mabbali ndowooza abaana ba National Unity Platform mu bamanyi bafutusoljas naddala bakamanda oba bakadama forces wali online ku TikTok wamu ne social media handles endala basobodde kuvaayo ne balabula omukulu amanyikiddwa nga Zambali ne bagamba nti no Zambali fine twagala ona weesimbewo tukuba MP wali enansa naye tugenda kusaba weesonyiwe abakolera NRM bonna era bamulabye ne fulufiga ne bagezako kubanga bamulabula sokolabe ngali ne fulufiga ogolowooza Zambali wabeera ne bafulufiga babeera n'abantu nga bagira NRM bana mu wakadde bana ba National Unity Platform. Mujjukire bulungi tino Bobi Wine siyaga bakati wabula abantu anatakula bazabali anatakula bagwe singa simu 7 gwe ne Ssaabasajja Kabaka wabaza nnyo Katikkiro wefusimbula wano watandikira yansasira ddala lwaki tusinga ffenna okulana mulamu abagula amaaso yatugula tuleme kubeera nga bali bye bayogera ku Bayibuli birina amaaso tulina amaaso ate atulaba nammwe ekituufu mukimanyi gwe Zambali gwane alyanye Zambali wandesinge mu gavumenti yange singa simu 7 bawa platform mune muwozi bavuka wamwe bafuganga bayibuli ekinyumira naawe okakasa nti yatuwadde platform era yagibawa tokyakkiriza nti institution zaffe zibeerawo fe bakama baaba bali zaaliwo n'abo bakama baffe abali mu buyinza oba abakozi baffe abali mu buyinza olw'okuba nti bazirambika ne bazirekawo singa tebaatuwa mukisa na platform mujja ne mwonoona tetunoononangako yansasira ddagugwa alina okusaasira ate ena limu ekwetaaga yankyusa entegeera naye tofaayo tugenda bakulembera bulungi 226 ate tugenda bagoba mu temusobola ate temusobolangako
Eza mbali onkwasa ennaku. Wanu musajja w'emmere. Musajja omugezi ng'olwo okwata omugezi gwonna. N'osala n'ogamba nti omutwe guno kanguze sike ku bano. Era twabafunidde olunaku lwamwe twalubawadde twalubalekedde. Nga lumu. Ayi twalubalekedde twalubawadde. Nakangubya nnuma. Nango nnuma zambaali. Musajja wa Kabaka. Anaatera kulaba ng'oli ku bulange wano. Nga anaatera kulaba zambaali. Anaatera kulaba gwe singa si Museveni gwe ne Ssaabasajja Kabaka wabaza nnyo Katikkiro. Pastor Bujingo lwakwata okutya buti onyiiga mangu ate olima n'ab'emmundu mikwano gyo naye byonna byogera nonsense. Pastor omuntu anaatandika oba omulaba kale ate sitiwandiwakuddewo akanyanga akadduulu wandizimbyewo ebisenge bibiri n'ogamba kale ntandise na boys quarter za Pentagon naye gwe abantu basonda ssente emyaka 6 nodda n'ebibozibozi manyambo budget bogasi. Pastor Bujingo n'abantu bakola yakati bwe bajjeewo bajja kusinza bamanyi nti Mukama gyali omunene ne bakuvaako buvi ge mazima naye ebintu byogera bya kisale. Pastor tokyaswala kati wooli tokyaswalirako ddala. Pastor Kakanda azimbye church Victoria yakyusa church ezimbye nga wooli gw'osolooza rediyo zo ze wakola zikola ssente teri akubuuza ambalirira naye go n'ogamba omanyi ekizimbe ekya biliyoni 3 kale tugambe nawo biliyoni 3 teekawo luumu 2 zo tuzirabeko genokusula amaka ne gagenda kalina ya mukyala weeva kuno paka kuli neggwa naye n'ogamba nti nezitandika omusingi teziwiriwo. Tutandike n'abasonda bajja kweyongera amaanyi naye gwe abantu basobola kukuwa ssente emyaka 6 ng'okyali ku bibozibozi byebimu bwe babagambako nga mutandika bya kisirusiru mbwate sikulinaako buzibu naye pastor nedda nokyusaamu n'okweterezaamu. Bujingo simanyi waki tompuliriza nga nkubuulira sigenda kubeera nga Eva nzija wano kubuulirira Bujingo nange mbeera mu busy ebiseera ebisinga manyi nti bwenjogera abantu baba bawulidde naye mbeera busy. Bujingo yakoze statement bweti. Bujingo yagenze n'agamba nti abali mu kunoonya Pentagon tibannaweza ssente zimba Pentagon mukuba yeetaaga kati 5 yakawanga mude n'agamba yeetaaga Pentagon 5 naye Bujingo oyo gwe mulaba yawako ku kye bayita testimony bu video gye buli ku YouTube. Bujingo yatugamba si musajja muganda which is true era Bujingo n'atugamba tebamunaaza kyogero which is true kuba yayogera Rwanda tebanaaza byogero naye yatugamba ku mulembe gwe yazaalibwamu bamunegisa ekintu kye bayita ekipumpuliya. Bujingo video gyeri wagamba bakunyegisa ekipumpuliya zempala abakyala zibayambalanga edda nga mwe temunnafuna zino mpale ziri exotic oba ziri modern nga zithongo gistwingi twala tugende omukulu bamunyegisa ekipumpuliya.